Ekikangabwa kibuutikidde abatuuze ku kyalo Walusubi ekisangibwa mu ggombolola y'e Nama mu disitulikiti ey'e Mukono abatemu abatannategeerekeka bwe batemyetemye owa boodabooda ategeerekeseeko nga Stephen Muteeguya oluvannyuma omulambo gwe bagusudde ebbali w'oluguudo. Omulambo guno gusangiddwako olubale ku mutwe nga n'emikono gitemeddwa wabula ng'abatemu olumaze okumutta balesaawo akambe. Ono abadde avuga pikipiki nnamba UFE 586V ng'adde ava mu bitundu by'e Wakiso ng'akomawo e Walusubi oluvannyuma lw'okutwala omusaabaze ategeerekeseeko nga mulumba. Omwana afudde alaja naye ekkanga tewali ayamba maama. Ow'omudwaliro bataasaako ne bakwatako maama. Omwana wa maama afuddeeko omupi. Omusasi waffe watuukidde mu kifo kino asanze abatuuze bakuŋŋaanye nga betwogeddeko nabo okuli babiri Mariam ne Nyanzi Godfrey bannyonnyodde engeri munnaabwe gye yattiddwamu mu bukambwe. Kiki gubadde gutya? Mulambo bagutemye aneeno omukono ne batuuka ku kibumba ne bamufumita aneeno mu mutwe ne bamutemako zinene engalo teziriiko ne bamala ne bamufuunika. Mazima n'abaana baffe bayitamu n'abagenda ku ssomero bali ku pulayisi. Ono obuddemu ekigenzo kye ndoogerako senga bamanya eyamuse alina bodaboda gwe bakwata gwe basookerako bamala omusookerako kati ye nayogera agimukuzizza bwe bamala okubabuulira eyagimuwa kati naye bamukwate naye bamutemetemenga munnaabwe bamutemetemyeko obugalo n'emikono n'okumubaga waneeno nga babaga embuzi. Zizza nti ekifo awasangiddwa omulambo kyafuuka kattiro nga basabye bannyini kyo okukisaawa kubanga obutemu bususse mu kitundu kino nga bba abakyala okuyita mu kasiko kano bakoma ssaawa 12 kuba batya okusobezebwako. Nze nkoma ssaawa 12. Ku lwaki? Ntyawo nze ate ndi mukazi mufumbo ntambula ekiro. Oba asaawewo oba azimbewo emizigo abantu bayingirewo. Kuba wantu we wamu we battira omukyala ne bamubbako omwana. Wantu we wamu we battidde omwana waffe. Nnamwandu w'omugenzi nga ye Fatuma Nakafu wakati mu maziga annyonnyodde olunaku lwe yasembye okwogerako ne bba wabula nga kimubuuseeko okuwulira nti bamutemudde ne pikipiki ne bagitwala. Wakomye mulabako ddi? Bo abagoba ba bodaboda betwogeddeko nabo balumiriza omutuuze ategeerekeseeko erya mulumba munnaabwe gwe yabadde atwala. Mulumba gwe bagamba nti munnaabwe gwe yasembyeyo okutwala mu bitundu eby'ewakiso ku ssaawa 4 ez'ekiro. Siye piki ya muganda we yamuwadde kolaki kumuvugako ntwalirako ono nze nkooyeemu naye yageze mulinda kuba ssaawa 4 ssaawa mmeka alina omusaawa 7 tamulabako tukedde ku makya nemmere twagise ku sowaani nga muntu mufu. Yasembye kuleeta ani? Eyo nyinga tukutte ani ogumujje mu katale? Mulumba. Mulumba ani? Tutuula ne tubeerawo ne tuwumala munaka nze kati omusajja atusa ekiseera nga ayagala gendaka n'ayita oli munne n'ayita Nsooba n'amugamba gy'ontwale Nsooba n'amugamba nze nkooyeemu naye funa mulala akutwalako ye njagala nze gwe bontwala abalala bajja kunsumbuwa ko Nsooba nina byenkyakola ndi bize kankole ki kampitono akutwale Nsooba kwe kuyita muganda we akole ki atwale ono Mulumba amuzze ewaka ssaawa nga zigenda mu 5 zigenda mu 5 amuzzeeka oba okitegeera kati ogamba nti amuzze ewaka ng'alaga ye ayagala oyo yabamutwala bala bamusumbuwa
bamulumbye mu katale ak'omubuule e Namawojjolo gye bamusanze ng'atunda ennyaanya nga bamuwazeewaze wakati mu kumuyisaamu empi ne bamukwasa poliisi. Imuka. Kola gani yase omuntu waffe mulinza okulaba yasembe okutwala olwo yase mutugamba muzima byebiki. Abakulembeze mu kitundu kino okubadde Ssemanda Richard ne Mutebi Muhammad bavumiridde ebikolwa by'abatemu ebikolwa eby'ettemu ebikyase mu kitundu kyabwe ne basaba abagoba ba boodabooda okwegendereza abantu be basaabaza naddala mu nnaku zino enkulu ze tugendamu. Nga muganda waffe ensiitaano eraga bamuteze omuguwa ne bamutta naye kyannaku nnyo embeera eri mu ggwanga balabika baalabye nga basuubira alinamu ku kasente ne bamutta. Nja kusaba gavumenti eno babe nga bongera security kuba singa otunuulya ekifo we bamuttidde eyetwalibwa nga industry area. Nowa boodabooda oba ofunye omuntu gw'ogenda okutwala ya oba kiro ofuneyo munno atuuleko ku pikipiki musobole okubeera ng'akuwerekerako okutwala omusaabaze gy'oba omutwala nti omubeera ababiri kyeyongera okuyambako ku security kikaluubiriza oluusi eyandibadde akikola okusinga poliisi okuva e Mukono ezze n'ejjawo akambe mu kifo abadde ettemu wamu ne ttooki nga n'omulambo guteekeddwa ku kabangali ne gutwalibwa mu ggwanika e Mulago okwekebejjebwa ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Thank you.